n'abasawo abaganda barukulutinga ne bayingiza abantu mu ddiini yaabwe ey'okusamira ebyaddala. Guno omwaka 2026 gutandise na bintu bye mbadde sirabangako. So kulaba abasawo abaganda mwana watu nga bayingiza omwaka gwadde gutandika nabo nga barukulutinga abantu okubeera nga bayingiza mu ddiini yaabwe. Era omusajja n'avaayo mbunze mbadde musiraamu era sigenda kudda muzikiti era nze n'erinnya ndejeeko kakati bampita kugamba kubeera nga onolawo oli omuntu n'ali converting n'ayingira mu ddiini endala nabo bennyini we batwe bakikoze abasamize we batwe bayingidde omwaka gwabwe n'engeri ki kutambula kulaba okudda kunyumya sooka olabe Sidi olonze linnya kyerida mulyanga Sidi Lugowa bamweyana tolidda muzikiti nsaba bajjajja banteerewo ekibonerezo ekikakali singa balaba nga nzizemu okwefaananyiriza jjajja Lugowa ne jjajja bamweyana omusaba ki bajjajja mbasaba ekisooka nze saagala siri mulimba sirimba njagala ku bintu bampe ku bintu jjajja ndawula ngambye babiyita buuma bampe obuuma obuuma n'obujjo bampe obuuma n'obujjo alieyo ng'omanja nkuwe alieyo wera owetaavu nkuwe alieyo ng'oyaya n'obudde okundabako atoddeyo ng'osanise wali agadde okuba n'olubiri olw'obuwangwa n'ennono ojjanjabe kuba nti jjajja njagala okutandika n'enkya ebikalo by'okaddewa okujjanjaba okujjanjaba awo Katonda w'abajjajja emizimu misembe balabula amayembe mukyetome Katonda wagenda mugereka olwaleero Lasidi linnya ennyonyodde gye wafa ono ye Kasumba bamweyana Lugowa nsabye Katonda w'abajjajja akulembere abasawo n'abanyabo tusanze okulaba